Yes, for additive jimbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade kitalo ebipya bizuse ku mwana wa Masha Yuji professional dancer era ngo nabadazinira ku mukutu ogwa TikTok ebipya bizuse ku mwana we eyafudde kitalo nyi bambi omwana azikidde nako olwegulo naye ebya mabingi byongedde okubanga bifutuka ku kike kinzo okubanga kyassa omwana kiraga ndoza Nazala wa Masha amuzalira omwami we amanyikidwa nga Aklam ye yafiddeko mwana okubanga afa era bintu birimu eddogo ngenda kwa mikutusaako byonna bagita Fadi TV gimwasuze mutya mwenna muli mutya abali ekkata Saudi Arabia basinza mu ggwanga lya Oman abali mu ggwanga lya Germany awe Berlin mikwano gyange bannayuganda abali e Germany mu Berlin awo batumiddeko mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lya Germany n'abali Spain mu kibuga Madrid comments nziraba nembebaza nembagamba nti mwebale nnyo abali e France mwebale nnyo mwana mwala amanyikidwa nga Nakato Jennifer alisalizaawo mu ggwanga erya France bakuba ekibuga nkirabidde comments sinziraba bali nnyo kubanga mu following bambi Apple simba nazo each and every single day mbasaba nti mwongere kubanga mu following ate mu subscribing munyigene kale abali e Toronto mu Canada Kaketo Amuza alisalizaawo mu ggwanga erya Canada Toronto comments nzaba mwebale nnyo kubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowing bagita Fadi TV stay on YouTube platform tosigalenga on following bambi kitalunye kya Masha Yuji kubanga yafiddwa baby we kitalunye kya baby wa Masha linya liyabwe etyo Masha Yuji era ngono professional dancer omwana yazikidde nako olweggulo diko omwana yafa lunaku lwakosa ggulo yasobodde kubanga azikibwa nako olweggulo baby yoyo naye munange kiragano za Nazala eyassa omwana wa munne Nazala eyassa omuzzukulu ebyama byongedde okubanga birinkinga Masha yasinzidde ku lumbe nawa speech abasinga gye bataategedde naye nga speech yabadde akoona Nazala we olw'ensonga tabadde nga baludde nga beetwalaganye ne Nazala we baalwana nako byabitandise okulinkinga baalwana nako oba Nazala teyamusiima ng'ate omulenzi ye gwayagala nga bamanyi nammwe ebintu by'olusi bya relationship olusi ly'abazadde abasinga baagala okusalira abaana baabwe ani gwalina okuwasa ani gwalina okufumbirwa kati bafuna bataagala ate nga bateekawo ekibeerabeera kati Nazala ne Masha bambi badde tebakolagana Nazala yagambye nti weesibye ku mutabani wange kansaanyewo akaana kano akabagatta akaana n'akasaanyaawo akaana yakasindikira eddogo baludde mbu nga beeroga mbu ne Masha ng'asinzikira Nazala we eddogo ebyama byavuddeyo ku lumbesebo nga baziika omwana ozannya gwe n'okuzannya naye mmanyi Banazala bannaye baakyusaamu ne bannaye Banazala bo balabika bo nabagamba nti ebisesingosi percentage ekwatagana kugamba percentage y'Abanazala bakwatagana ne bakamwana baabwe eri wansi nnyo okusinga n'eyo kwegamba erina obutakkaanya n'abakamwana oba balina kale obutakwatagana kankyogere bwentyo percentage eri wansi nnyo eyabo abakolagana bulungi ne Banazala okusinga eyabo abatakolagana bulungi ne Banazala Banazala bonna balinganga bebakola ki balinganga bebabumba mu bbumba ly'ebimu Masha bw'atyo bwe yaluzinze omwana we omuto baby Nazala yamusindikira mbu eddogo era nti eddogo agabadde mayembe nga gatuga omwana era nti ge gaamuzikiza era nti olunaku olw'okwosegula omwana lwafa omwana nti yali alumizibwa nga tassa bulungi nti ng'amayembe gamutuga ge mawulire agatrendinga ku mitimbagano egya social media Masha yawadde speech naye nga bambi speech ya bulumi era yagambye Nazala wange singa tobadde gwe singa tituli wano baba speech nga nkabuka onyabo ng'amulaga nti nakutegedde manyi bagamba nti omulogo okutegeera mulogo munene nti nawe oba mulogo abamu bagamba nti ne Masha naye abadde amusukumira bakyogera bata abadde asukuma eddogo buli omu abadde asukumira munne antyogere bwenti Masha abadde asukumira eddogo nga ne Nazala amakasukira eddogo kankozesa ekigambo kya kasuka buli omu abadde akasukira munne oli nga akasuka nono nga akasuka manyi ebisesinga bagamba nti abalogo n'abalogo baba bemanyi nti ono anduga
Minisita kati bagedde wabasaba Abaganda nga bakola bulungi babalaga nti munnange ono gundi yakuloga mukwano gwo Jennifer yakuloga. Abasaba Abaganda abakola oze ogamba ki ani akuloga kansooke ndabe wano akuloga mulabye mukwano gwo Jennifer yakuloga. Abasaba Abaganda oluusi abasinga bamanya abatuufu abakola gye bali abakola abatuufu ne basobola okumanya era asobola okugamba nti waliwo akusindikira eddogo. Ebiseera singa kyobula bagamba nti ebiseera singa kiba kizibu omuntu okumanya nti ne bamuloga nga ye si mulogo naye oluusi naye aba akola ki naye aba amusindikira eddogo. Ensonga lwaki akola ki asobola okuba nga amanya oli nti naamuloga. Ebiseera singa omuntu yenna ng'aloga munne nga n'oli mulogo era omusawo Muganda amulaga nti gw'osindikira eddogo nga naye mukambwe ng'agezaako okulaga nti naye gw'osinzikira eddogo naye si mwangu. Ebiseera abasinga bagamba nti oluusi omulogo n'omulogo beemanya oluusi mu masabo. Abasaba Abaganda nga bakola bulungi aba asobola okukonfaminga n'amulaga nti nno gw'osindikira baaba naye mukambwe naye mukambwe. Abasinga bagamba nti oba oli awo Masha omusawo w'Omuganda yabadde munafu kuwa Nazareth wabula mwana yakoze ki yakakanye afudde. Ebintu bino ddala bannange eddogo gye liri eddogo lya ddala nange nali mpaka nangamba tiriyo ne munnaayi ngenda azikiriza eddogo gye liri omuntu asobola okutta ssebo ng'ayita mu ddogo. Kitaawo nnyo bambi ekya mutabani wa Masha bye munnange